erinnya linzitira olunaku olyogera nadyogeramu nenga ndyogera wakiri ngamba olukanya aloba akayinza kali naawe kyoba ombuuza kyeyali tasaana nakubeera dde ku lumbe lwa mbizi yali bamuleka ku lw'omukyalo w'ekitiibwa nga mukyala Kayongo. Emyaka egiyise obadde ojja ogaba booda ng'owaaba booda guno omwaka tekisobose abawagizi bubaka ki bw'obalekera abatasobodde funa guno omwaka? Kati nakyusiza mu bukyusa mu lutambi nagambye nti omwaka guno bulijjo ogaba piki emu omuntu n'agenda n'agiganyirwamu ng'ali yekka kuno ne ngamba nti kati kankwate ku baganda bange abalina piki za looni ze basasula oli bw'aba nga alina piki ya looni gy'asasula kati mubuuziza nti sente ze mbadde zisasula kinagamba bagala zisasulayo emyezi ebiri wiikisi bbiri nolaba nga wakireera omuntu oba omuwebuddeko abantu abawera sinfunyeyo bakyali bange 10 abuzibwa booda nimbasasulyako ku looni zaabwe eza piki era mba sikoze bubi bange obutanvangamu ebbanga lyonna mukwano gyange mwebalire ddala nange namanya bimunjagalako era nja kwongerera ddala okubikaza nga buli mwaka baleetera ebipya paka Mukama Katonda bw'aligamba nti nno birira nadda ali mu guddukamu kati ayingira amasomero naye abazadde tulabye abazadde tubonyeebonedde mu nsi eno kati agenda basomeza biki kukumpanya ttaka ly'abantu njagala ndabeyo omwana omu afulumye ng'avudde mu ssomero lya Kamaganda byagenda okuba ng'akola omanyi we nasirika omwaka oguwedde ne balowooza mbu naziba omumwa kati guno omwaka bagenda kundaba kimafiya buli eyagezaako okwagala okunfuukira akabizi nange ngenda mufuukira akabizi mu kadeeya ndi mulalamu omwaka guno gaziya omumwa nange nga ziya ennyindo